Ebbaluwa ya Yokaana ey'olubereberye essuula esooka. Ekyabaawo okuva ku lubereberye kye twawulira, kye twalaba n'amaaso gaffe, kye twatunuulira era engalo zaffe kye zaakwatako, eky'ekigambo eky'obulamu n'obulamu bwalabisibwa, ne tulaba era ne tutegeeza era tububuulira mmwe obulamu obwo obutaggwaawo obwabaawo awali Kitaffe ne bulabisibwa gye tuli, kye twalaba ne tuwulira, kye tubabuulira nammwe mulyoke musse kimu naffe, era naye okussa ekimu kwaffe kuli n'Ekitaffe era n'Omwana we Yesu Kristo, n'ebyo tubiwandiika ffe, essanyu lyaffe liryoke lituukirire. Ne kino kye kigambo kye twawulira ekyava mu ye era kye tubuulira mmwe, nga Katonda gwe musana, so mu ye ekizikiza temuli n'akatono. Bwe twogera nga tussa ekimu naye ne tutambulira nga mu kizikiza, tulimba ne tutakola mazima, naye bwe tutambulira mu musana nga ye bw'ali mu musana, tussa kimu ffekka na ffekka, n'omusaayi gwa Yesu Omwana we gutunaazaako ekibi kyonna. Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka, so nga n'amazima tegali mu ffe. Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima era omutuukirivu otusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twogera nga tetwonoonanga, tumufuula mulimba, so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe. Ebbaluwa ya Yokaana ey'olubereberye essuula ey'okubiri. Baana bange abato, mbawandiikidde ebyo mulemenga okukola ekibi. Era omuntu yenna bw'akola ekibi, tulina omuwolereza eri Kitaffe, Yesu Kristo omutuukirivu, n'oyo gwe mutango olw'ebibi byaffe, so si lwa bibi byaffe ffekka, era naye n'olw'ensi zonna. Era ku kino kwe tutegeerera nga tumutegedde bwe tukwata ebiragiro bye. Ayogera nti mutegedde n'atakwata biragiro bye, ye mulimba n'amazima tegali mu oyo, naye buli akwata ekigambo kye, mazima okwagala kwa Katonda nga kumaze okutuukirizibwa mu oyo. Ku kino kwe tutegeerera nga tuli mu ye, ayogera ng'abeera mu ye kimugwanira naye yennyini okutambulanga era nga ye bwe yatambula. Abaagalwa, sibawandiikira kiragiro kijja, wabula ekiragiro eky'edda kye mwalina okuva ku lubereberye, ekiragiro ekyo eky'edda kye kigambo kye mwawulira. Nate mbawandiikira ekiragiro ekijja, ekigambo eky'amazima mu ye ne mu mmwe, kubanga ekizikiza kiggwaawo n'omusana ogw'amazima kaakano gwaka. Ayogera ng'ali mu musana n'akyawa muganda we ng'akyali mu kizikiza ne kaakano. Ayagala muganda we abeera mu musana era tewali kimwesittaza. Naye akyawa muganda we ali mu kizikiza era atambulira mu kizikiza, so nga atamanyi gy'agenda kubanga ekizikiza kyamuziba amaaso. Mbawandiikira mmwe abaana abato, kubanga ebibi byammwe bibasonyiddwa olw'erinnya lye. Mbawandiikidde mmwe abakadde, kubanga mutegedde oyo eyabaawo okuva ku lubereberye. Mbawandiikidde mmwe abavubuka, kubanga mulina amaanyi n'ekigambo kya Katonda kibeera mu mmwe era muwangudde omubi. Temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi. Omuntu yenna bw'ayagala ensi, okwagala kwa Kitaffe tekuba mu ye. Kubanga buli ekiri mu nsi, okwegomba kw'omubiri, n'okwegomba kw'amaaso, n'okwegulumiza kw'obulamu okutaliimu, tebivva eri Kitaffe, naye biva eri ensi. Era ensi eggwaawo n'okwegomba kwayo, naye akola Katonda by'ayagala abeerera emirembe gitaggwaawo. Abaana abato, kye kiseera eky'enkomerero, era nga bwe mwawulira ng'omulabe wa Kristo ajja, ne kaakano waliwo abalabe ba Kristo bangi, kyetuva tutegeera nga kye kiseera eky'enkomerero. Baava mu ffe, naye tebaali beewaffe, kuba singa baali beewaffe bandibadde wamu naffe, naye baatuvaamu era balabisibwe bonna nga si beewaffe. Nammwe mufukibwako amafuta eri Omutukuvu era mumanyi byonna. Sibawandiikidde kubanga temumanyi mazima, naye kubanga mugamanyi,
era kubanga tewali bulimba buva mu mazima. Omulimba yaani? Wabula oyo agaana nga Yesu si ye Kristo. Oyo ye mulabe wa Kristo agaana Kitaffe n'Omwana. Buli muntu yenna agaana Omwana ne Kitaffe nga tali naye, ayatula Omwana ne Kitaffe ali naye. Mmwe kye mwawulira kuva ku lubereberye bwe kinaabeeranga mu mmwe, nammwe munaabeeranga mu Mwana ne mu Kitaffe. Na kuno kwe kusuubiza kwe yasuubiza obulamu obutaggwaawo. Ebyo mbawandiikidde olw'ebigambo by'abo abakyamya. Nammwe okufukibwako amafuta ke mwaweebwa ye kubeera mu mmwe, so temwetaaga muntu yenna okubayigirizanga, naye ng'okufuka kwe okw'amafuta bwe kubayigiriza mu bigambo byonna, era kwa mazima so si bulimba, era nga bwe kwabayigiriza mubeerenga mu ye. Ne kaakano abaana abato mubeerenga mu ye, bw'alirabisibwa tulyoke tubeere n'obugumu, era ensonyi zireme okutukwatira mu maaso ge mu kujja kwe. Obanga mumanyi nga mutuukirivu, era mutegeera nga buli muntu yenna akola obutuukirivu yazaalibwa ye. Bbaluwa ya Yokaana ey'olubereberye essuula ey'okusatu. Mulabe okwagala bwe kuli okunene Kitaffe kwe yatuwa ffe okuyitibwanga abaana ba Katonda, era bwe tuli. Ensi kyeva erema okututegeera kubanga teyamutegeera ye. Abaagalwa, kaakano tuli baana ba Katonda, so tekinnalabisibwa kituliba. Tumanyi nti bw'alirabisibwa tulifaanananga ye kubanga tulimulabanga bw'ali. Era buli muntu yenna alina essuubi eryo mu ye yeetukuzanga oyo bw'ali omutukuvu. Buli muntu yenna akola ekibi akola n'obujeemu, era ekibi bwe bujeemu. Era mumanyi ng'oyo yalabisibwa era ajjeewo ebibi, ne mu ye temuli kibi. Buli muntu yenna abeera mu ye takola kibi, buli muntu yenna akola ekibi nga tamulabangako, so tamutegeera. Abaana abato, omuntu yenna tabakyamyanga, akola obutuukirivu ye mutuukirivu, nga ye bw'ali omutuukirivu, akola ekibi wa Setaani, kubanga okuva ku lubereberye Setaani akola ebibi. Omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa bya Setaani. Buli muntu yenna yazaalibwa Katonda takola kibi, kubanga ensigo ye ebeera mu ye, so tayinza kukola kibi kubanga yazaalibwa Katonda. Ku kino abaana ba Katonda n'abaana ba Setaani kwe balabikira, buli muntu yenna atakola butuukirivu si wa Katonda, newankubadde atayagala muganda we. Kubanga kino kye kigambo kye mwawulira okuva ku lubereberye ffe okwagalananga, singa Kayini bwe yali ow'omubi n'atta muganda we, era yamuttira ki? Kubanga ebikolwa bye byali bibi n'ebya muganda we bituukirivu. Temwewuunyanga abooluganda ensi bwe bakyawanga. Ffe tumanyi nga twava mu kufa ne tuyingira mu bulamu kubanga twagala abooluganda. Atayagala abeera mu kufa. Buli muntu yenna akyawa muganda we ye mussi, era mumanyi nga tewali mussi alina obulamu obutaggwaawo nga bubeera mu ye. Ku kino kwe tutegeerera okwagala, kubanga oyo yawaayo obulamu bwe ku lwaffe, naffe kitugwanira okuwangayo obulamu bwaffe ku lw'abooluganda. Naye buli alina ebintu eby'omu nsi n'atunuulira muganda we nga yeetaaga, n'amuggalirawo emmeeme ye, okwagala kwa Katonda kubeera kutya mu ye. Abaana abato, tuleme okwagalanga mu kigambo ne mu lulimi, wabula mu kikolwa ne mu mazima. Ku kino kwe tunaategeereranga nga tuli ba mazima ne tukkakkanya omutima gwaffe mu maaso ge mu buli kigambo omutima gwaffe kye gutusalira okutusinga, kubanga Katonda asinga obukulu omutima gwaffe era ategeera byonna. Abaagalwa, omutima bwe gutatusalira kutusinga, tuba n'obugumu eri Katonda, era buli kye tusaba akituwa, kubanga tukwata ebiragiro bye era tukola ebisiimibwa mu maaso ge. Na kino kye kiragiro kye, tukkirize erinnya ly'Omwana we Yesu Kristo, era twagalanenga nga bwe yatuwa ekiragiro. Era akwata ebiragiro bye abeera mu ye naye mu ye. Era ku kino kwe tutegeerera ng'abeera mu ffe
olw'Omwoyo gwe yatuwa. Ebbaluwa ya Yokaana ey'olubereberye essuula ey'okuna. Abaagalwa, temukkirizanga buli mwoyo, naye mukemenga emyoyo, obanga gyava eri Katonda, kubanga bannabbi ab'obulimba bangi abafuluma mu nsi. Mutegeererenga ku kino omwoyo gwa Katonda, buli mwoyo gwatulanga Yesu Kristo yajja mu mubiri nga guvudde eri Katonda, na buli mwoyo gutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda, era ogwo gwe mwoyo gw'omulabe wa Kristo, gwe mwawulira nga gujja, era kaakano gumaze okuba mu nsi. Mwe muli ba Katonda abaana abato, era mwabawangula, kubanga ali mu mmwe asinga obukulu ali mu nsi. Abo ba nsi kyebava boogera eby'ensi, n'ensi n'ebawulira. Ffe tuli ba Katonda, ategeera Katonda atuwulira ffe, atali wa Katonda atatuwulira. Ku ekyo kwe tutegeerera omwoyo ogw'amazima n'omwoyo ogw'obukyamu. Abaagalwa, twagalanenga, kubanga okwagala kuva eri Katonda, na buli muntu yenna ayagala yazaalibwa Katonda era ategeera Katonda. Atayagala tategeera Katonda, kubanga Katonda kwagala. Ku kino okwagala kwa Katonda kwe kwalabisibwa gye tuli, kubanga Katonda yatuma mu nsi omwana we eyazaalibwa omu, tulyoke tuba abalamu ku bw'oyo. Mu kino mwe muli okwagala, so si nga ffe twayagala Katonda, naye nga ye yatwagala ffe, n'atuma omwana we okuba omutango olw'ebibi byaffe. Abaagalwa, nga Katonda bwe yatwagala bw'atyo, naffe kitugwanira okwagalananga. Tewali eyali alabye ku Katonda wonna wonna. Bwe twagalana, Katonda abeera mu ffe, n'okwagala kwe nga kutuukiridde mu ffe. Ku kino kwe tutegeerera nga tubeera mu ye, naye mu ffe, kubanga yatuwa ku mwoyo gwe. Naffe twalaba era tutegeeza nga Kitaffe yatuma omwana we okuba omulokozi w'ensi. Buli ayatula nga Yesu ye mwana wa Katonda, Katonda abeera mu ye, naye mu Katonda. Nate twategeera era twakkiriza okwagala kwa Katonda kw'alina gye tuli. Katonda kwagala, n'oyo abeera mu kwagala abeera mu Katonda, ne Katonda abeera mu ye. Mu ekyo okwagala mu kutuukirizibwa gye tuli, tubeere n'obugumu ku lunaku olw'omusango, kuba ye nga bw'ali, naffe bwe tuli mu nsi muno. Temuli kutya mu kwagala, naye okwagala okutuukirivu kugobera ebweru okutya, kubanga okutya kulimu okubonerezebwa, n'oyo atya tannatuukirizibwa mu kwagala. Ffe twagala, kubanga ye yasooka okutwagala ffe. Omuntu bw'ayogera nti njagala Katonda, n'akyawa muganda we, mulimba, kubanga tayagala muganda we gwe yali alabyeko, Katonda gw'atalabangako tayinza kumwagala. Era tulina ekiragiro kino ekyava gy'ali, ayagala Katonda, ayagalenga ne muganda we. Ebbaluwa ya Yokaana ey'olubereberye essuula ey'okutaano. Buli muntu yenna akkiriza nga Yesu ye Kristo, ng'azaaliddwa Katonda, na buli ayagala eyazaala ayagala n'oyo gwe yazaala. Ku ekyo kwe tutegeerera nga twagala abaana ba Katonda, bwe twagala Katonda ne tukola ebiragiro bye. Kubanga kuno kwe kwagala kwa Katonda ffe okukwatanga ebiragiro bye, era ebiragiro bye tebizitowa. Kubanga buli ekyazaalibwa Katonda kiwangula ensi, era kuno kwe kuwangula okwawangula ensi, okukkiriza kwaffe. Era awangula ensi y'ani? Wabula akkiriza nga Yesu ye mwana wa Katonda. Oyo ye yajja n'amazzi n'omusaayi. Yesu Kristo si na mazzi gali gokka, naye n'amazzi gali n'omusaayi guli. Era omwoyo yategeeza, kubanga omwoyo ge mazima. Kubanga abategeeza basatu, omwoyo, n'amazzi, n'omusaayi, era abasatu abo bagendera wamu. Bwe tukkiriza okutegeeza kw'abantu, okutegeeza kwa Katonda kwe kusinga obukulu, kubanga okutegeeza kwa Katonda kwe kuno nti ategeezezza eby'omwana we. Akkiriza omwana wa Katonda alina okutegeeza mu ye,
atakkiriza Katonda ng'amufudde mulimba, kubanga takkiriza kutegeeza Katonda kwategeezezza eby'omwana we. Era okutegeeza kwe kuno nti Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo, era obulamu obwo buli mu mwana we. Alina omwana alina obulamu, atalina mwana wa Katonda talina bulamu. Ebyo mbiwandiikidde mmwe mumanye nga mulina obulamu obutaggwaawo, mwe abakkiriza erinnya ly'omwana wa Katonda. Era buno bwe bugumu bwe tulina eri ye, nti bwe tusaba ekintu nga bw'ayagala atuwulira, era bwe tumanya nga atuwulira buli kye tusaba, tumanye nga tulina ebyo bye tumusabye. Omuntu yenna bw'alabanga muganda we ng'akola ekibi ekitali kya kufa, anaasabanga, naye Katonda anaamuweeranga obulamu abo abakola ekibi ekitali kya kufa. Waliwo ekibi eky'okufa, ekyo si kye njogerako okukyegayiririranga. Buli ekitali kya butuukirivu kibi, era waliwo ekibi ekitali kya kufa. Tumanyi nga buli muntu yenna eyazaalibwa Katonda takola kibi, naye eyazaalibwa Katonda amukuuma, omubi n'atamukomako. Tumanyi nga tuli ba Katonda n'ensi yonna eri mu mubi. Era tumanyi nga omwana wa Katonda yajja n'atuwa amagezi n'okutegeera tutegeera ow'amazima, era tuli mu oyo ow'amazima mu mwana we Yesu Kristo. Oyo ye Katonda ow'amazima n'obulamu obutaggwaawo. Abaana abato mwekuumenga ebifaananyi.